Mugamba mutya abalungi abeekuumira ku Senga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi badde yabanga balungi wali otuddeko awo ne weebuuza ensonga lwaki abasajja benda ne weebuuza lwaki omusajja gwenkolera buli kimu gwempaako gwendabirira gwenteekamu ssente zange lwaki akera ku makya n'afuna abakyala abalala nsonga ziringa 4-5 ezireetera abasajja okwenda ekisooka ky'olina okubeera ng'otegeera kwe kubeera nti waliwo abantu abaakulira mu polygamous marriages kwe kubeera nti omuntu yakula nga taata we alina abakyala ab'enjawulo ewaka omusajja yenna nga yakulira mu such situation kizibu nnyo okubeera ng'agenda kugumira ku mukazi omu weewaawo waliwo abakirabamu obubi n'alaba nti mama wange yabonaabona naffe like we used to just struggle to get fees kubanga abaana baali bangi eddogo lyaliwo mu maka ye n'akitwalamu mu bulungi era n'asalawo nti we naaba nkuze nja kuwasa omukazi omu obwongo bwaffe buneeno bubeera trained with what we grow watching or what we see teri muntu azaalibwa ng'amanyi okwogera teri muntu azaalibwa ng'amanyi ebigambo by'okufulumya teri muntu azaalibwa ng'amanyi ekyokola we learn through copying kati ate obwongo bwaffe ne buregisteringa ebyo tuba tukopye ne butandika okubeera nga bubiteeka mu nkola kati kye kimu n'omu bukulu nti nkuze ndaba taata alina abakyala ab'enjawulo ate asobola obbamanejinga mbagambe tuve ku oli akulidde mu hardships ez'amaanyi waliwo abatakiraba ekyo nga ye tebimukwatako nina abantu benzize njogerako nabo nga balina ensonga y'obwenzi naye ng'ogenda okutunira background z'abaami baabwe nga owulira nti mama yali mukyala wa 4 mama yali mukyala wa 3 mama yali mukyala wa 5 taata wa like taata waabwe yawasanga abakazi ng'olaba nti it runs in the family blood kyokka ekyo ng'okitadde ebbali waliwo n'amannya ge mutuuma abaana nga gabatuuma bwenzi these things ebyo bye mulowooza nti no just kutuuma butuuma erinnya liri spiritual erinnya is your identity singa bakutuuma erinnya ly'omuntu ng'omuntu oyo yali mwenzi ne woba oyagala kubbulula kojjaawo simanya kubbulula ani tomala gatuuma baana bo mannyannya omwana ogenda kumutuuma ekinnya kimufuukira ekizibu ng'erinnya lye limubonyaabonya yasikira omwoyo gw'oli omuntu naddala woba wali mutuuma kati nga bwe n'agamba nti egwe Faith nga sikutuumye nti no sinzidde nti njagala omwana oyo mubbulemu gundi njagala omwana oyo mubbulemu ani kitaawe gundi oba kojjaawe gundi kitegeeza wonaamirizaako ng'erinnya eryo olimpa bwentyo bwe ngenda okubeera nti ngenda kubeera nga gundi bwe yali ebiseera ebisinga kati deni ekira ekituuma abantu obwenzi oba basajja okubaleetera obwenzi kwe kubeera ng'omwami wo yeesanga nga ye bambi musajja wattu alina embeera y'okubeera nti kaŋŋambe talina kye tuyita self esteem abantu abasinga bagenda mu bwenzi of validation ayagala bagambe nti waakabi kubanga ayenda kubanga alina abakyala at his disposal alina abakyala bangi alowooza kye kimufuula omusajja kale ekituufu kiri nti ekikufuula omusajja si bakyala bangi to be honest with you ekikufuula omusajja ategeera saategeera ekyo mbanga avumye saagala kuvuma bantu ndi muntu mukulu ate ndi muntu mulungi sivuma bantu anyways ekikufuula omusajja ajjudde kwe kubeera nti osobola okubeera ng'olabirira amaka go responsibility omukyala omu akumala you know how to live your life in a good faith si kubeera nti olina abakyala bangi 4 5 6 ekyo si kyekikufuula omusajja to be honest with you si kyekikufuula ki omusajja naye waliwo abantu abamu abagenda mu bwenzi just for that abalala bandi wagoni groups zino ze tubeera nazo zitu influencinga osanga omusajja ng'alina emikwano nga gyonna bw'ogitunuulira mu butuufu gyonna myezi like by jumping up from this girl to another, balinga ba prostitutes. You know, they are jumping from this one to that one, to this one, to this one, to that one. That kind of life. Ebiseera ebisinga kituuka ekiseera omuntu oyo n'abeera nga amanyidde embeera eyo kyalaba nti for him to fit in that environment oba okufitinga mu group ya mikwano gye alina okubeera nga naye abeera nga bo alina okubeera nga naye ayenda alina okubeera nga naye afunayo abakyala abalala nga like akikola not because yandibadde ayagala okikola but ayagala kubeera nga afitinga mu mbeera ekyo nakyo kisindiikiriza omusajja mu bwenzi kati deni ensonga endala abakyala gye mutamanyi omusajja osobola okuba weegadanga naye nga kituufu omuwaako nga kituufu wagamba nti mpa omuwa naye nga byayagala tobimukolera
nga tobimukolera. I get men here in my inbox nga nsenga omusajja omukyala njagala kunannuunako, omukyala owange tampeeweetako, omukyala owange munange tavaamu yadde eddoboozi, n'omugamba wali ofunyeko obudde n'otuula ne mukazi wo, n'agamba senga ntudde naye ne mubuulira kye njagala, naye omukyala yeerema, omukyala ndagaye tali willing kukyusa mu mbeera ye. Omanyi kye kitegeeza? Kitegeeza nti omukazi ono oba omusajja ono gwe tuli naye mu mukwano agenda tuuka ekiseera ayagale oku-experiencing ekyo kyalaakinga mu kisenge. Ate agenda kukinyoonya. Bw'anaakinyoonya bwe tuyita obwenzi, kubanga awulira ayagala akiwulira nga bakyogera, awulira akyagala. Kirimu omukazi ng'oyagala okugwa ebbakuli naye n'oyogera n'ebbaawo n'agaana. Ebiseera ebisinga bw'oba toli mukazi nnyo kwesonyiwa kintu ekyo, whereby we can compromise. We can compromise. Naye bw'oba toli mukazi nnyo kwesonyiwa kintu ekyo, omutima gwo gusigala gukibanja. Kati bw'ofuna asobola okikkolera, ogamba kaŋŋende just bakinkolere mpulire bwe kiwulikika nkomewo. Kyokka ky'osaba si kyangu nti oba kikkolera. Ogenda sigala nga just kigenda kukyusa engeri gy'olabamu ensonga z'okwegatta. Togenda kuddamu kunyumirwa bbaawo. Ogenda kwesanga nga kati weesibye kw'oli, oba gwe omusajja ogenda kwesanga weesibye kw'oyo omuwala kubanga amanyi okukutuulako. Waliwo abakyala kati nze waliwo ebintu ebimu byendaba ku bakazi ne neewuunya. Omusajja n'agamba nti njagala kuntuulako, kintu kyangu nnyo. Tekimenya mateeka, si kya buseegu, tekyonoona ddiini yo n'oba oli mukatoliki n'oba oli musiraamu ng'oyambala abaaya tekuva ku mutwe, baliyita hadiyati nga tezikuva ku mutwe, whatever. Tekitegeeza nti munnange olina kubeera ng'ogamba nze bannange ate nze nedda munnange. Omusajja bw'akugamba nti njagala kuntuulako, weeteekemu akadde, weeyigirize okutuula ku musajja. Kigenda kwanguyira, kigenda kumunyumira, nawe kigenda kunyumira ng'omuntu. Omanyi nti amaka gange galimu emirembe, ekyo ekintu kitabudde abasajja. Obuuza kimunze senga omusajja wange simumma. Nze omusajja simukuba mugongo. Omusajja buli bwankwatako we muweerako. Naye lwaki aba mpisa bw'atyo? Ddala ki ekimwenza? Ekimwenza nja kikugamba. Kituufu tomukuba mugongo, kituufu tomumma, naye omanyi ekimwenza kyangu nnyo. Ayina ekyo kyayagala ky'otasobola kumuwa. Tovaamu ddoboozi tosikina, kale ebyo n'abigumira. Kale tosikina, tugumira awo tosikina. Tovaamu ddoboozi tosikina, ate n'ekirala tomanyi kumuwa ekyo kyayagala mu kisenge. Ayina kyayagala mu kisenge gwe ky'otali muwa. Kati ekyo kyanoonya. Singa onaakeera ku makya n'okimuwa, nkukakasa omusajja we agenda kutuula. Ajja kutuula. Weetegereze nnyo oba weebuuze kiki ekyo kyendaakinga oba kiki ekyo omusajja kyayagala. Y'ensonga lwaki mbagamba mufunenga akadde. Mwogere ku nsonga z'okwegatta. Mwami wange, olina weeyagala nkyuseemu. Omwagalwa wange omulungi. How do you feel nga tuli mu kisenge eyo? Onyumirwa nnyo omukyala bw'akola bw'ati. Wandiyagadde nkole ntya? N'otegeera biki, what is his likes? Bino ebintu ne bagamba omuntu ne waba akukwana bukwanyi bimubuuza ogenda okugenda mu nsonga za digidigi ng'omanyi kyayagala naye mumuddamu biki. Ate kati nze byongera ntya? Nange kyokka gwe senga Faith olowooza byangu. Anyways, mwebale kuwuliriza na kulaba. Temwerabira tubeera ne live streams ekiro ssaawa 2 oba 3 eza Uganda tuba tutandika. Mubeere bulungi akuuma atakuumira mpeera, mbaagala nnyo bantu bange. Yeah.